gwe alien skin idono ne motoka yeyiganga gyolese yiganga ssebo jango kime motoka tukuyisizaamu egaali twayirangayo kwogera ku principle okuba wona woli oba ojja gyokube kampani do gyoyembe yoja jango kime ekimotoka kyo okwogera ku principle boy bakuyisizaamu egaali ne bakulekesa emmotoka mwesoniwe abavubuka abeiganga bali mu kujaganya in fact batuse n'okugamba alien skin addeyo anone emmotoka ye era ne bamutegeeza nti munnange gano gakyali mabaga bingi nnyo sitole nyingi ezivaayo anti munnange ffe tetwabaddeyo ku ground ninga naffe tugezaako okuba nga tukutuusaako biki byabadde era byatandise bitya okubanga motoka ye yonna yonna bagikuba ne bagisesebula obaoliawo ne bajasa ebirawuli yonna bibino alien skin bamukubidde empi ebusoga mu district y'Iganga bw'abadde agenza okuyimba ku kampeyini za NRM. Basinga bino ebintu mwabiwulidde dda naye bitandise bitya. Omusasi waffe okuva mu district y'Iganga bw'ati bw'atutegeezezza agambye wabaddewo omukolo ogumu ogwa NRM gugenda mu maaso nga ba NRM beenoonyeza obululu era nga baayisa abayimbi abawerako alien skin omwo mwajjidde era ng'abantu bamwagala okufaako obufi. Era saagala mbalwise alien skin n'alinnya ku stage nga tewali buzibu abantu bamuyaayaanira naye bw'abadde ava ku stage agenze n'ayagala okuyisa mu principe eggaali ate jjukira abantu bayiganga abasinga bawagira Bobi Wine ne Noto awo ebintu ne bikyuka ne byefuula omulundi gumu abantu batabuse ne bamutaayiza eggaali gye yazze naye ne basooka ne bakwatako awamu ne babakuba eryomuyayi bino ebintu byonna byapenize mu kisaawe ku kanso bwe bazanyira omupiira byapenize ne basalakawo alien skin naye nga baagala omukuba awo banene basajja baabo ku lusegere bajuliyo baani ne bagezaako ne bamuddusaawo mangu awo emmotoka gye bazze naye eyafangoni ne bagiba ne bagiyiwa endabirwamu zonna era esigadde awo eringa kiwowongole abavubuka nga batabuse bamugjewo biwala ttaka abalala beyazze nabo gravity omutujju nga bali eri basimika mannyo bamanyi kiki alien skin kyakoze eiganga eri abadde alowooza ye wano mu kibuga wali mixed tribes oba kiki eri abantu bali kimu tribe osangayo bonna musoga ne bosanga omuganda omusanga naye yafuuka musoga kati munnange bakubya alien skin nga kolaba naye ye tebamukubye ng'omuntu naye waliwo abaana abakosebwa n'emmotoka zikosebwa okutwaliza awamu era saawa zakakati nti watali kiddira abaana bali eyo bawera nkolokooto mpuliddeyo abeeyita ba Iga Boys bagambye taddamu sala babadde bamwagala naye kati tebakyamwagalayo ku lw'okubanga ayogedde ku principle naye nga mu kusooka tewabadde obuzibu buzze nga ava ku stage ng'alina byagala okumeshoni nga mumanyi atera okulekayo statements ezo aterekayo statements ne sayini ezo zikalabba kati kirabika kyabadde ayagala okukola naye olukikoze abantu batabuse ne bava mu mbeera era abamu bayozezza ne ku musaayi ku bowaholo nga abantu babalabako nga babakubi ne babatwala ne babajjawo mangu nnyo ne babaddusa ku bantu kube babadde bayinza okubattiraawo kugambye nze mpolampola kubanga saabaddeyo naye nga nnyina okutuusaako byonna tumanye byatambudde bitya eyo sayidi yamu ng'ogiwulidde omuvubuka nga wanyonyodde nti ensobi yavudde mu kubanga ajjonkera pulezidenti his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omulala wuno alutuwe alien skin gakaaba gakomba yakutte show n'ayingira Jinja eyiganga bw'atuuse eyiganga ku sheeyo n'atandika okuyimba najja akola ensobi buuza profesa akoze ensobi ki kaviri department ndiwo okubibawa ensobi gy'akoze kukoona ku linnya lya Bobi Wine n'ayagala okujjonkera ne gulyoka gutabuka ne baggalawo gate ne guseka era njagala okutegeeza nti aviiriddewo ku bisago emmotoka ye yennyini bagyonoonye n'abaana bennyini be yatambudde nabo bali ku bisago bapooca na biwundu ibyo mpolampola era emmotoka nja kubanga nayo njikuteerakaawo ng'olaba ebintu
mpola mpola nga bwe byabadde nti nkugambye nti gy'otaabadde oluusi tosobola kwogera kintu ekiri direct nkyabaddewo ekitini nga naffe tukuwa byambu ebyabaddeyo osobola okuba nga naawe weerabirako. Buladi abaana beiganga muli solidi aliyeni alumwike n'emmotoka agirese ku mafuta alumwike agire emmotoka agirese ku mafuta tangi ngali nsikiri emmotoka yagino n'agitwale aye nga mwana mulaza amafuta oje beeta iganga solidi iganga teva badongo Buladi bumulazeeko bulage eyo eri ngeri kuba amasasi ezikirire mu iganga. Munendala yino gye tumanyiko nga ya fangoni eriko ekigambo kya fangoni eyo nayo eri palaso nayo gye yakuba era nayo bajasiza yonna. Omufangoni wo ayo bona moloka kyeba kikoza aba babayire kiye lugezigezi babalere byonna byonna nga bigenda mu maaso bo abakusaidi ya fango ne bagamba nti omuntu waabwe mbu yagenze n'ayimba bulungi era ne bamwaniriza. Yes, video twabulabyekoko obwasoose nga namungi w'omuntu ng'amwaniriza era mukwano gwe Gravity n'avaayo n'amutenda amasannyalaze kubanga nategeddeko mbu oba naye yabadde ku eyo gye badde bamuyise okubanga bayimbira oyo owa NRM. Mbu bwe yamaze okuyimba mbu avaayo mbu omulenzi omu najja mbu yamusoose nga tanayimba n'amubuuza lwaki ojonkera pulezidenti waffe. Mbu oli n'avaayo n'agenda n'ayimba era mbu olwavudde mu kuyimba ne bamuddamu ne bamugamba lwaki oba ojonkera pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbu olwatambudde n'ayingira emmotoka awo kumbe babadde bamaze dde omuteega mbu bo according to them kampu yaabwe bwetyo bweyogera era kino bakitadde ku current mayor ow'Iganga mbu ye yakibaddemu era ng'ono current mayor essaawa ya kakati anoonya kya MP oyo gwe bagombyemu obwala mbu ye yakibaddemu era omukulu ono mbu bamuyita Babu. Era kino ndabye Fulufiga ng'avuddeyo ng'awanda muliro ayogedde ebiwanvu n'ebimpi era n'ayogera ebisongovu eri pulezidenti waffe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataabadde Iganga era atamanyi byatambudde bitya ye gwalumiriza mbu meya ono Babu mbu agezaako kubanga apleasinga pulezidenti waffe mbu afune kaadi eya NUP. Ekyo kizibu ky'eggwanga Uganda si ayita okuvuma abantu si ayita okudisrespectinga abapresidenti engero z'abazungu eriyo nnyingi toŋŋamba ngero z'abazungu tonyumizanga Kyagulanyi bye what is good for the goose is good for the gander. Oyo muvubuka oyo musajja takyalina muvubuka yena ndaba afunye n'envi stress zimuwadde envi oyo musajja Kyagulanyi ne bwalifa kikomyawo tikyogatako sikyagala kukiwulira omuvubuka oyo alinyiridde abantu obwakabaka bwa Buganda ne buvumwa because of that boy. Nasirika naga mukole gaali kati Alien Skin bamukubidde Iganga. Ekisajja kikibamu kyapanze emipango ne bakuba Alien Skin ne bayiwayiwe emmotoka z'omwana yabakola kigo bakubanga buli kaseera gwe batambuza nga ddemabega gwe bateeka mu damage ezi buli kaseera abeerawo nga ye buli kaseera alina kukola mmotoka ze yagenze kuyimba avudde mu kuyimba mwagamba yagwa then ate yagwa mu mwagaza kimukuba waki abayimbi babadde bangi waki mwakube Alien Skin jinja bwe yamaze okuyimba ne kiba kiri nayimuka agende emmotoka ze ne bazisalako nga baamu yalagidde owa Nuupu ate ebintu bino olina okubeera ng'olina substantive mukwano excuse me I know what I'm talking. Gamba mbu gattako mbu kale mbu ati yavuddeyo yekenyini yeewaana n'agamba aye otulabye odanga eyidinda ondabye yekenyini yakoze tweet n'akola post alaga nti no ya commanders
Eyo nga tuvuddeyo munnange mukulu Fred Kajubi Lumbuye avuddeyo n'alabula pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku musajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Mutabani wa Ssentamu Mukama yakukola. Omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa w'otuula n'ogenda otule wantowala oba n'ofuna omuntu n'omugaa twesembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu. Wabula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo. Abalabye obutambi nga Mpuuga ayagala entebe emumire oba Kereziya egwe mbafirewo bombi. Mpuuga yagadde emmeza emumire oba Kereziya egwe bafirewo bombi. Kyagulanyi talina muntu gwagambye nti sembere erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulire ddala wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba buga nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa. Kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulire n'omuganda mannya. Omusajja abadde awo yayagala kufa kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka obubaka balina kusoma bwa Ssaabasajja Kabaka okumanya yakoze seating arrangement yakikoze akimenya nga basetingako sinkana. Ssaalonga Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati ye statement gy'asoose nayo. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Bebyo mpola nga tugenda ate munange nga tuyongere n'amawulire ag'enjawulo. Juzi waneeno nabagamba dde omukulu Penge ninga amanya gamatofu ye Raymond Salfa yavaayo juzi natugamba nti munange ayingidde gye lya United States of America. Omwana w'obuwala ali mu gye lino n'avaayo n'atutegeeza n'agamba ebyenda bye munange nga uniform eringa eya Chinatown. Abaana abamu ne muvaayo ne mukola ki ne mugamba ne mwogera kakati ekyasinze okummala amaanyi omukulu Penge oyo yakomyewo ate okwogera. Yagambye nti munnange ye akyali mupya mu kintu muno era nga uniform eyiye bamaze omupima. N'akomawo n'atugamba nti temulaba wano erinnya nze Lucifer ate wano nze Futu Soldier ne ŋŋamba biibino n'okutegeeza njagala ompulirize wakati amiko bakoze wagambye muno mbu amannya musinga mbadde ndi mumagye nali badde nina amanya kujaza yange mukutaaga kwalibaleka amanya gange unokutaaga kuliko erinnya Lucifer okulaga nti ndi mpya bakyantungira uniform zange yabaziwadde kalkulatifu Kasumba agenda gitunga empya bamuwadde measurements zange okuliko Futu Soldier okulaga nti bandiko kesi yange ekyali mpya nemu omuntu gakayingira ekitumba mwagala beerengamu abakiriddemu utegedde ne mupya bakansa ininga jjo ne training sinnagimala naye ndiko nkomerero ogenda okolakola mu video obudistributing ku TikTok moyo abalimba abane kwena kite mwagaliza ababeera ku America kati nnugu emitima gyonna giba yimisituse gitaba mwale mwadda mwatwala abaana bamumita ne babagaana abamwazaire ebyanana biira bimakedo byagano bingiza mu magi emiyamanda ekimifumu zana nvudde suye nenza n'enkimaking era mutanzo teekawo emimiro mujje obujjaze bwa mwembo tekuli linnya Lucifer lirino
futu soja lirino okulaga nti ate nemesha nge bazitute baziwadde Latif Kasumba berenga yantungira omujozi ekigino okunvula te special so muwala sagalo dawo berengo twamuza propaganda bikipenga alimba no yes ndi mu maje no mulimu gwange siba kuira ku batali yali kulwananga ggo mwaba muri emudu zaba kubako kade kule mwana mulungi nnyo oli mwana mulungi nnyo ne nabe bombo za kuba dobo ndego gwazi sensebula omukazi omulungi nga gwe na bombo za kuyonono omutuwi nakwatibwako ne nakwenda byakatambi ko mwana muwala bangambe gwe namale weddira kobe nawe weddira kobe nganze amazima gali nti penge byali bubi kirabika kubanga akaato ako ke yayogedde omwana w'obuwala yavuddeyo era n'addayo n'agamba nti bannange mwanfunye bubi nti nalabye abantu nga baanangira obunanfusi ne banangira omutima omubi n'agamba mmwe temumanyi baana bameka bannayuganda abakayingira ejja lya United States of America nga nze mbakonectinga nti nze ekintu kinayogedde nabadde neewuunya era n'essaawa yakakati nkyayewuunya penge ngaali uniiki nti fano oba oyingira amagye nti kyemmanyiko nze nga nze agalimu eyayingira edda enviiri ogisalako naye ye ngaali uniiki okulaba nti yayingira training n'agikola n'amala nga n'enviiri kweziri okitegeera ekintu ekyo nagamba nti mu magye tubeera ne rank nti kkiriza gaana nze ng'eyasookayo mba manyi mba nsingako penge ranka so mba njogera ng'omuntu at least alina kyamusingako amuwabula nti naye mwampisizaamu eggaali wuuno omwana w'obuwala abantu bangi munjaji nze ku vidiyo yange gye nakoze eya penge naye njagala okubategeeza nakoze vidiyo eyo mu bulungi sinayo hate yona eri peng mugambye nti abaganda bwe batyo I understand abantu abamu mulina obuzibu n'abaganda bagambye nti abannayuganda ate nga baganda babeera balina obwefutwa balina jealousy balina buli kimu mukyogedde but videos esagirabyeko obuzibu in fact because I was only excited kubeera nti every time buli wetufuna omuntu ayingira mu magye I feel excited especially nga muna Uganda I feel very very excited nze abantu abamanyi that's why I keep coming here ngabira abantu information like how do you join I help out a lot of people and I've actually come out to help out a lot of people waliwo abantu bangi nnyo abajoiniza military just because of me so penge cause a video just because of I'm trying to disrespect him atene ekirala wano mu military tuine ekintu nti ne bwe tubanga twenkana rank kati nga penge mupya mu military kyensuubira so engeri gyali omupya ne bwabanga ali same rank nange obanga ali wansi nteekeddwa okumucorrectinga bwabeera nga alina ensobi gyakoze because kati nze mbeera kubanga oli bamuyita lower enlisted nti rank ye ya wansi nze nina rank ya waggulu so sisobola kulaba soldier because now I call him my soldier because nze ndi waggulu so sisobola kulaba my soldier nga akola ensobi talina name tags because okitegeera so sisobola kulaba my soldier nga akola ensobi yonna without him being cautioned or trained so nabadde nze kumutereezamu ne mugamba name tapes yazirabidde that's it ate nekintu ekirala kyenalabye Peng is very special I'm really excited by the way about Peng joining the military Peng ali very special njagala okubategeeza mwe baana mukimanyi nti mu military tosobola kuyingira ng'olina enviiri tosobola let me show you a video mubera mwakatuuka ku in processing mu basic training wetukola in processing kangambe bakutute muba Fort Jackson jogeno kolera basic training ye training esooka gye tukola oba bakutute for Leonard any unit gye babeera bakututeko base yonna gye babeera bakututeko oba oli musajja oba oli muzungu bana bakuza n'enviiri oba oli Rastafarian oba oli ani mukwana enviiri ozisalako era Peng is just that one person gwe nalabye alina enviiri alabika ali special naye nga Penge nasanyuse nga joininza amagye bane temunkubya biso bya Penge nze nagambiddewo dda Penge mutya akunoonya n'avuma n'ekika kyonna Penge muneebobola baka video kange I didn't mean no hate I didn't mean anything bad but I'm just happy era in case you need any more information you can always reach out to me because I've been here for a minute so I know manye ekigenda mu maaso mu military I've been here for a little minute
so I can always help you. Manyi ngeri jojo kufuna mu benefits zonna wagambye okolerera abaana bo, so nile ngeri jo sobola okufuna benefits zonna neziyamba n'abaana bo. Otherwise bambi temumpanda bigambo mukamwa mundeke munesonyiwe. Ndoza muwulidde bambi byayogedde nti munnange temumpanda bigambo mukamwa. Statement yange yabadde clear era kinabadde njogerako nabadde nkitegeera era nga omuntu yenna ffenna tukimanyi nti waneno ne mu ggwanga waneno Uganda woba ojoyininga amagye olina okusalako enviiri. Kale woba ojoyininga forces zonna kaabe magye, akina police, akina prisons, akina security, bonna osooka okusalako enviiri oba ogenda mu training. Ate era obudde obusinga nze sirabangako abamagye n'abaami nga basibye enviiri. At least abakyala bo we bamala police, magye, prisons, we bamala nga bapasinze out basiba enviiri, naye ate abasajja nedda kyo sikirabangako. Naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV kugamba bugambye nti munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharing or liking ebisigadde buterevu tujja kubanga tukomona byotuva.